asigala talama mukatunumba kano kokka nga sinagenda ku kigularoji njala tegeeza buli Uganda yenna ali mu Uganda gula amaaso weetegereze omanye biki bigenda maaso mu ggwanga bye mutasobola kulaba n'amaaso gammwe musooke mwetegereze TV radio station zonna ze Twitter media mu Uganda biki byezibawa kubanga byonna bifu teri nsi yajja kuwambibwa abajjo juwamba ne babalekera ndi mufune information entuufu automatically bagenda bawa information enfu nkiddamu teri nsi yalumbibwa bagenda jiwamba nga abajiwambye bakwatisa balina sente balina amagye ne bakkiriza bawa information enfu bonna bagenda bawa information enfu nga TV Mozilla radio station bikola ebintu bino so muli omugula essimu ya smartphone oteko data wo otandika okukola information entuufu ku social media kubanga TV radio station abakulu bazikulira bonna banyampi mu Uganda tebala kye batugamba buli kimu kyaggwa kati njala tandika n'ekigwero kyaleero era njala tegeeza buli muntu yenna kana akanomero kaleka ekigwero kagenda buli muntu yenna ayina essuubi era ayagala okukola nina message njagala okukola mu kigwero kyaleero okiwulira bulungi nnyo naye nga sinatandika kigwero njala muntagingire yo seti bahoro tabasa mutano wakalejezi sire muzeyizedde njala mutangire sali musale Muhozi Kanyerupama, Janet Kembabazi, Kahindo Tafire, Kare Karechezi Kaihura, Machali Spira Mayiganja ojje ku video eno, njagala n'omusajja ayogerera amagye ojje ku video eno. Gobaita Felix Kulaije nkwagala ku video eno, njagala media station zonna mu Uganda zijje, oba TV or radio station bere ku video eno. Neba MOP mwenna mbagala ku video eno. Buli muntu atuuka ne kyokkola kimanyi. Eriya abantu nga tategedde nti live kweri jukira Facebook we Kampala bagikwatamu utasobola kumanya nti kwendi ate kati tuli ku page 2 omulundi gumu eri enkadde nene empya kwe tuli so buli atuuka tegeeza munno nti omukulu atumbudde tutandika video ya leero nga sinatandika wenvirako wano olwalire essawa zino mwanyina ffe gift n'ensima agenda kubeera ku ssaawa 4 zennyini ezakawunge 4 n'ekitundu so mwenna abanyumira olunyankole abagala information ekwata ku bugabe abagala information ekwata mu olunyankole ate njala mukibeereko bulungi mutandika okuwuliza olunyankole mu lulyo mwana byayogera oli kubanga munyankole oli gino si munyampi tali mwadde omusaayo munyampi mwana munyankole so mwenna ku ssaawa 4 n'ekitundu mubeereko gift n'ensima agenda kubajjawo information mu lunyankole kirungi nnyo ne muyiga ennimi z'abantu bano ne mumanyi kibategeeza naki kye tulina okufunamu kubanga mwana muto alumirira ensi ye mu bawala bonna yavayo n'agamba nti nze ngenda kikola so njagala okukubiriza abantu mwenna basobola okwogera ensonga zino oba oli mudaama oba oli muki ng'osobola okwogera ebibufuzi n'okubulira ensonga naawe oveetu ku platform osobola okuwa ensonga zino era nja kukubaza nnyo mwana muwala gift n'ensimu okuba nti wakola omuti wajja n'obuvunaanyizibwa n'obuvumu n'oba ng'osobola okuba abantu information mu lunyankole olutali mbituli olutali muwadde bitegeso okusawanya n'ekitundu ajja kuba kwali era njagala obbawa omuzinzi nti omwana omugoberere ennyo buli lwajja amubeereko oba olunyankole tolumanyi luyiga empola mpola ng'owuliza byayogera ekirungi ayogera mpola olulimi osobola oddukwata amangu n'ebigambo ennimi zino lunyoro lutoro lunyankole lukiga bw'oba oziwulidde tezaawukana nnyo ky'amaanyi lunyoro lutoro lunyankole lukiga tezaawukana nnyo ky'amaanyi tosobola kunga nti bw'owuliramu ng'oli ekigambo ky'olunyo tosobola kitegeera ekyolunyankole tosobola kitegeera ekyolutoro tosobola kitegeera n'ekyobuntu osobola okubiwulira bulungi nnyo so njala muwulize ennimi zino bulungi nnyo muzitegeere bulungi nnyo so nno njala tutandika n'ekikulologi kyaleero era nga ntandise bwe nti Bannayuganda bonna gye muwangaalira era ffenna ennyumba ze tuvaamu tuzaalibwa bazadde baffe ne batukuza era ne tusobola okuba nga buli omu alina ekiruubirira mu nsi era buli muntu yenna azaalibwa bw'amala okusoma obulungi olina oba tasomye ayagala kubeera bulungi nnyo naye mu kubeera obulungi kuno tusangamu ebisoomooza mu nsi muno byebiruwa tulina abantu be tubeera nabo mu nsi muno bo ng'omutima ogwabwe tegwagaliza nga ye bw'akulaba ng'ogenda waggulu agezaako nnyo kukussa wansi yasobola okuyitawo ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti mu nsi muno omuntu yenna abeerako omukisa gwe buli muntu alina omukisa gwe guno okutogwera omukisa gwa munno kiba kitegeeza nti omala byamubulago olw'ensonga nti eyakusinza aba yakusinze musajja muno bwakusinga ekigere togiyita njovu so eno message njagalegere buli munnayuganda yenna ali mu kukola n'ayagala okwetuusaako oli kimu kyayagala okwetuusaako oba ng'oyagala okubeera omuntu omunene mu nsi oba ng'olina kyoyagala okwetuusaako si buli muntu akubirengawo n'akusekerera nti aba akwagala abamu wakusunga abala muno bwe bajja n'empisa ez'obulogo n'agenda atole ensimbi lwakiri atonda akapala ak'omunda akuloge odde ku style oba ku size oba ku level kwali so njala bakubiriza muno omulanga okutakungula bannayuganda bw'oba olina mission ngeri olina a bright future saagala nnyo otunuulira abantu abakulima empindi ku mabega abantu abatakwagaliza kubanga ensi gye twazaala oba ensi gye tuzaaliwa mu nsi mwe tuli
si buli muntu nti ayagalize ya munno okubiika nedda oli omulaba nga akwesekerezaako nenga makwekansaamu era yaba ayagala mbenga mufaanagana kati gwe tofa kwabo genda maaso n'ekyakuleeta okole buli kimu ekyakuleeta osobole okuba nga okola ki ofuna obulamu obba maaso kubanga tukimanyi buli muntu mu nsi yandiyagadde okuba nga omuntu oli naye obuteebuuzo butambuza amazzi ekiro abala tebeebuuza asalawo genda kuloga gundi yakikola atya kubanga omuntu omwavu aba ayagala mwavu munne babere nga bali mu kirasi ye mukasitoba omusoolo bako katono bwoti weva okulogwa weva okutta weva okuwalala wewava buli kimu ekikolo ekyettima kubanga bwomususseeko kati gwali eyo ng'okoze ensimbizo olina wooli wasoma ne banno baasirana ne gwayitamu ne bagana okwebuuza ko batandika okwogera ebigambo tofaayo genda maaso kubanga tojja kusanyusa buli omu eno ensi mwe twazwalwa ensaalwa kyekimu ku bye tutambula nabyo nti abatayagaliza bangi nnyo okula nti olina woolina okubeera so ekyo temukifaako era nga nyongereza kanyumera ako ak'ekigula lugi mu nsi muno bwe tuba tutambula nga tugenda mu ngendo oba otambudde kawungezi oba otambudde misana munnange tusanga obusirikolo obusozi wepo n'obuseerezi ne mu bintu bino bye tusangamu ngenda kiteeka mu ngeri ennyangu gye muyinza okitegeeramu nti buli oba otambula mu lugendo obeera n'ebikusoomooza bingi n'ebikusoomooza bino byonna tojja bigoberera kubanga tojja kumalako nabyo mu nsi bw'oba ogenda lugendo tusanga embwa mu kkubo embwa eziboggola embwa ezitaboggola ezikutunuulya ate ebika by'embwa bingi nnyo tulinamu obwa obulagayi tulinamu embwa zinnamaaso tulinamu embwa eza buli kika tulinamu n'embwa enkadde nga zo ziri awo ne bweboggola tesobola kugoberera kubanga tekyasobola kudduka naye ng'embwa zino zibeera n'obulwadde singeme okusingira ddala embwa eziri mu nsi zaffe ez'olukalu lwa Africa ezisinga obungi singeme zirina obulwadde bwa rabies so embwa eno bwekuboggolera togitunulira tolonda jjinja genda maaso n'olugendo kubanga bw'onoogenda ng'olonda amayinja okuba buli embwa ekuboggolera togenda tuuka gy'olaga kubanga embwa ezimu zirina rabies bw'eneekuluma ogenda kulwala eno message egenda buli omu gy'ali gwayagala okubanga ogenda n'obulamu mu maaso okubanga okulaakulana totunuulira buli embwa ekuboggolera kuba embwa ezisinga obungi ndwadde za rabies bw'eneekuluma togenda kuwona ate ojja kumala obudde bungi nnyo ng'okasukira embwa ezo amayinja n'olwekyo va ku mbwa tambula genda otuuke gy'olaga mu budde okole byaba byakututte olyokodde ne bw'onodda ku mbwa ozikubira amayinja ojja kula kubanga buli embwa buli bwedaba ekisikirize ky'omuntu ekitambula nga si kyayo ebegenda kiboggolera kitegeeza nti buli muntu gwe buli woba oli wabeera abayagala abeerewo naye bw'abanga taliiwo n'akulaba ng'otambula kiba kitegeeza agenda kwebuuza onalagawa lwaki akola kino nze lwaki si kikoze kitegeeza nti buli muntu alina omukisa gwe tambula n'omukisa gwo va kuba kuleekaanira kola bibyo temuddamu kubuuza gundi kubanga bw'oba olina ky'olina ng'omuntu akirina automatically agenda kukuloga bw'oba olina ofisi gy'olimu ng'oli tagiriimu automatically agenda kukuwalana bw'obanga olina ensimbi ng'otasobola zifuna automatically oli agenda kutandika ogenda mubbi mutemu yakola ate ebyo tobifaako genda mu maaso n'ekiriwo ye bw'alibeera ku ekyo ajja kutuuka ekiseera ategerewa waagwa ng'obudde bumugenzeeko ate gwe ng'oli ku levo ndala ekyo kibadde ekigwalo gikyaleero era njala tumira mwenda abanyumira akanyumiro kano nti ekigwalo gikyaleero kigendere mwenna abali mu kukola abaagala okuba nti mukulaakulana mu ngeri yonna esoboka muve mu bantu abalimu empindi ku mabega kubanga temujja kutuuka kubanga ne Yesu Kristo bwe yajja mu nsi muno tulokola yasanga ebizibu ebimu nti abantu bangi tebamukkiririzaamu okusinziira ddala n'egi yali asibuka era bwe bamu abamulyamu enkwe ne bamukomereza ku musaalaba n'afa n'alinnya nadda mu nnyumba ya kitaawe na kati gyali gy'atasuubira kudda ku nsi kubanga enkwe nnyingi ekyo ndoza mukitegedde muve ku bantu mukole birina batwala maaso ekigulalo gikyalero kiwedde ntandise ne vidiyo eno njala mwotagingire owekitiibwa Profesa Wavumundo yalina nyini WBS kati nga yina nyini Spear Motors njala mwotagingire owekitiibwa Guno Wavumundo abere ku TV eno abere ku vidiyo eno mwetagako Ruth Nankabira mwetagako vidiyo eno Tarikana Kiza Besigye mwetaaga ku vidiyo eno Janet Museveni mwetaaga David Sejusa mwetaaga Muhoozi ndyoke ntandike ne vidiyo ya leero naye nga sinatandika vidiyo eno kubanga ekigwalo kikiwuleka tutandise vidiyo kuba na information enkambwe nnyo njala tandika n'omwogezi w'amagye mukulu Felix Kraije kuno manyi vidiyo eno bw'oto ogirabe kw'oli nkulamusizza nnyo ssebo gye baliko gy'otuusaako engalo gwe mwogezi w'amagye essaawa zino aliwo nzijukirako nti mabegako ku katono ebbanga litali ddene najja ne nkutegeeza nti essaawa yonna naye bagenda kukugjawo era saagala obuzibuze ng'afukaana bakubanga toli mulaalo tova mu famire ya Museveni
era abakozesa bukozesa nga bwalina okukozesa abalala n'amala n'akujjawo. Mukulu olwaleero ozze ku mawulire n'oyogera olu Japan ng'ensi ewulira. Mukulu Felix Kwayije njala kutegeeza olina abaana ab'obuwala olina abaana ab'obulenzi. Ku social media kuno ekimpalanya ekinkubisa ekinvumisa ne gavumenti okunnoonya nga nenda bugisimufungize lwakwogera mazima nga bwe galina okuba nze sikweka bigambo byange. N'ekirala information gyenfulumya teri muntu mulala nasobola gifulumya okuggyako abo abatandise okufuna drones oba abatandise okufuna kye tuyita empuuna malugwezi w'amawulire abasigadde kyekisinga obbatawaanya. Kati Mukulu Felix Kwayije njala kutegeeza olwaleero otegere bulungi nnyo. Omukyala eyavuddeyo oba eyavaayo olina alabikira ku mitimbagano gya social media nga atulugunyiziddwa ab'ebyokwerinda okutuusa jjo bwe yazze ku kitebe kya National YouTube Platform n'ayogera eri public njala kugamba Mukulu Felix Kwayije omukyala oyo si mulala omukyala ategeera bulungi nnyo. Ekizibu kye mulina mu basajja mmwe engeri gye mwasoma diguli ez'omu nkuubo ne ku Nassaloodi mulowoozamu musinga okutegeera. Bw'oteekako kombati eyo ezo nsimbi za muwa musolo omukyala oyo ensimbi zize era abasuubira nti amateeka gagenda mukola ki muyamba. Ne bw'ojja n'otandika okukola emboozi y'obugologoosi n'otandika okunyumya ng'eyavudde ku mwenge. Mukulu mba nkusaasidde. Oyagala kutugamba nti omukyala oyo yeetulugunya ne yeeyokya ne yeekuba embooko n'amala ne yeekozesa ne yeereepinga. Nzize nkyogera lunye okuva lwe natandika okujja ku social media kuno nti emize gya National Resistance Movement oba National Robbers Movement wepo n'ekibinja ky'abayeekera kya National ekya NRA mwava mu nsiko nga muleepinga abakazi. Ekyokuleepinga abakazi mwakikola mu ngeri bbiri. Esooka yalinga yakwesanyusa engeri y'okubiri yali yakusaasaanyanga bulwadde obwa siriimu. Felix Kwayije ndowooza ompulira. Emize gy'okuleepinga abakazi gyatandika dda mu nsiko mu 18 mwakikolanga okusaasaanya siriimu okuleeta trauma mu bakazi beeta mwe beetuge wepo n'okwesanyusa era abaana bangi be mwazaala mu nsiko mutamanyi mayitire gaabwe nga ne mukama Yesu Luseno wakalekeze mwali. Kati goba ovaayo ng'omukyala yavuddeyo omanyi si kyangu nnyo omukyala mutondebwa okuva mu public n'agamba nti bankwase oba bandeepinze. Sina kindi najjamu n'engoye n'akiraga public oyo omukyala muzira. Oyo omukyala muzira nnyo. Era mama wange njala okukusaba beera mugumu. Kati ensi ekumanyi wawooli era emanyi singa state ekola ensobi yonna ebeera oguddemu. Mwami Felix Kwayije ozze n'ogamba nti omukyala abantu bayogerako mu baparadinze. Let me tell you one thing, Mr. Felix Kwayije, stop fooling Ugandans. Statement gy'ozza okukola yo seri bwe bagikuwandiikira by'ebitongole by'okwerinda in the rightful law and orders ezigavaninga amateeka mu Uganda. Kankusomese wadde oli simanyi jeno naye bajjena basinga obungi muli bipapula ate zino empapula za mule ezabukedde ez'omukinaana to the extent you can't analyze the law. Essaawa eyo omukyala abanga yavuddeyo najja mu public n'ayogera nti yakwasibwa ab'ebyokwerinda ne bamuleepinga ne bamukuba emiggo. Kyewandibadde okola nga professional soldier wandibadde olagira the Special Investigation Unit okugenda ku kitebe kya National Platform ebawe form ekwatagana ku mukyala oyo omukyala mufune mu mutwale omukyala akole statement egende omuwabi wa government agiweeko amagye kubanga abamukute badde b'amagye. Amagye ne police mukole okunoonyereza bwe mukola okunoonyereza mufune abantu omukyala ono bayogerako mubakwate mubateeke munda mumale bateeka munda muyite omukyala ono ne famire ye gy'amanyi omukyala mupale kubanga mu nsi baleeta suspect babateeka mu kisenge ekirala noono avunaana bamuteeka mu kisenge ekirala mugabba n'abantu ani gw'omanyiiko gwoga nti yakuleepinze. Omuntu yennyini avunaanaga nti oyo no be bandeepinze mu nsi emwanyi amateeka kuba mwe kirina okuba bapaledinga ba suspect ono avunaana yomugamba kubano betuleese ani yakuleepinze oba ani yakukwata. Avunaana n'agamba nti oyo mu ssaati bweti alina omuntu obweguti afaana bwati yankwata. Ne mubakwata mubateeka ku njegere ne mubatwala mu kkomera okunoonyeza ne kutandika era fayiro neggulibwawo. Kati mukulu olw'okuba empapula zammwe za Nassaloodi amateeka mugasoma kifuula nnengi n'okutiisatiisa. Tukimanyi nti okuva mu 18 mukwata abakazi muwareepinga n'abalamu bali ebisiyaga. Wannava ne ngamba mu safe office n'esinga obungi mu Uganda
abasajja abaliyo bonna abakola 90% abasajja abakola mu safe house balwadde ba siriimu abala bali basiyaga ekintu kino mukikozesanga okutulugunya abantu n'okubenyiisa okuva mu byobufuzi kubanga omutukazi bamukwata n'omutuusago gobuli bisamaanyi afuna obuzibu ku mutima n'okumutiisatiisa obutadda mu kintu kino abaana basinga bali mu makomera mulemezaayo balina profile y'okubalya ebisiyaga ku kifuba balina profile y'okubala epinga ku kifuba y'ensonga lwaki muganyo bajjayo kubanga muti bagenda ku exposing public bagenda ku exposing public kati mukulu njala kugamba bwe mbanga muzanyisa abantu temuzanyisa bana abantu bakyagula eba.com era reason being tusomyeko tunoonyereza tukola research kajala kugamba mu nsi engunjufu omuntu bwagamba nti gundi yankutte gundi yankoze kino nga bwe kubire procedure bwina okubeera naye kati mumudidde abasajja mubaleese mubapaledinze ku media yammwe ku national media yammwe sibakwate bali mu ngoye zaabwe za bulijjo ne mbateekaawo gwe noyogera byoyogera nti bano simanyi ABCD volongoto ekyo ne mukikola nakyo kibadde kikyamu kati ekyewuunyisa nodira suspect omukyala gwa complainingako ne mumuwa media ya Uganda inaze radio ne TV nezitira makolofuna omusana aneko ku expressing himself suspect omuntu bamuyita nti suspect kiba kitegeeza anoonyerezebwako ayina kubeera mu nkomyo mpaka ng'okunoonyereza kuwedde ne bazuula talina musango baleka bamuta ne kati suspect mumuwadde ne media ayogere ebiga bitakwatagana n'okutiisatiisa kanjala kugamba kyogamba omubasajja bonna bali mu Uganda omukyalo ono yabadde musiru nnyo okwogera amanya g'abantu abo kyogata bamanyi ekirala omukyalo ono mwamututte omukebera mwenga gavumenti mwamututte omukebera era fayiro yammwe medical report erirudda wateriiwo one mu science mu biology omukyala yenna bw'akwatibwa ne bamurepinga by force omusajja amurepinze DNA ye emusigalamu almost for about 1 year nga mweri mwakutte omukyala mutwala mu ddwaliro mukebera nga tebamukwata before je ku platform otandika okubuzaabuza abantu oyo musajja amurepinze waali omukubazaawo ne mwamututte omukyala ono mukebera ne mutwala n'omusajja oli mukebera mujjako DNA kubanga oyo mukyala gwe baakwata DNA y'omusajja yamukwata mweri na kati ekyalimu yesobola kimwagala mutta kati gwe nodira suspect ne muwa media ayogere ne mudiro amaje mulese mwiti kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti mu paradinga abantu bamwe ne maloba paradinga ne mbabuza kati abasajja banzo otadda mu kulabikako ba suspect ne mbajja mu service kubanga mwine kimukola kikimukweka kuva ddi safe houses zamwe nga zikozesebwamu abantu batamanyiddwa kubanga ne safe house mu Uganda teziri mateeka okitegera kati Philip Scalaji njagala okozesa omutwe bulungi nnyo kye tuyita investigations kitegeeza nti omuntu kubasuubira ompaledinga avunana gye nakibira nti yono ne mubajjawo ne bata ne basiba okunoonyeza okugenda maaso bwe muga nti omukyala abage nti bamurepinga naga nti gundi yandepinga mwamututte ne mukolako cross examination mu ddwaliro kubanga omukyala eyamukako omukwano ono omukyala DNA ey'omusajja ekyamulimu ejja mubeeramu almost for full year omusajja oli mwamugyeko DNA omukyala mwamugyeko mwagezi ne mujjako buli kimu ekyetaagisa okulaba nti mukola fomu eraga nti omukyala ono si mukwate kulayije olina abaana bowola olina abaana b'obulenzi kulayije bajja kukwatira omwana wo bamusiyage kulayije bakujja kukwatira omwana wo w'obuwala bamurepinge bamale bamwene embwa oyogere byebusiru kubanga okyali mu ofiisi eyo girimu kaseera katono kulayije bajja kukwata omwana w'obuwala bamurepinga abasajja nga 20 bamale bamuwe embwa bajja kukwata omwana w'obulenzi bamusiyage bamale bamuwe ekintu ekirala kimusiyage olwokuba muli mu ofiisi bino byonna ebintu bimanyi tubitegera bulungi n'amateeka tugamanyi nemwe ne muleeta engalabiza omusajja omukulu ojoyogera ebigambo bitakwatagana kati goli awo gamba serving officer je neto kimanyi nti omukyala bagamba nti bankutte bamutwala suspect waba wali yamukutte bamutwala bamujjako DNA n'omukyala bamujjako ne bamukebera mu bitundu by'ekyama by'ekikazi ne bamujjako samples ne bazimakinga n'oli omusajja gwe nti yamukutte automatically kye tuyita DNA test era bwe zikwatagana aba yamurepinze DNA medical report yamwe eruddawa angazi brain is a monk toddanga mukujja ku media notandika okwogera nga abasajja abamaze emyaka 7 nga tebeetaba mu kikolwa kya mukwano kubanga obwangu bwabwe tebukola negwe omusajja omufumbalira n'abaana nojja ku media notandika okulera embuka n'ebigambo by'ekisiru ng'omuwala baamukuba baamuwamba n'abamuwamba bamanyi aboogedde goza mu Uganda tulimu abasajja bameka waki yagamba abo
era ne badde ne baagala mukwata guga yali musiru gomanya abana bameka balepingidwa mu struggle mono almost abana 50% abana banupa abawala bonna babalepingibwa abana ne battibwa tabamanje bali abana bobolenza abasinga bonna banupa balenzi babasiyaga ezo ripoti muzisirikidde toddanga mukusirwaza gwanga tumanya amateeka kyegamanyi tumanyi kyebakola tumanyi kyebayita medical report bwe muba temunnakebera mu kyalo oyo temuddamu kujja ku media kulimba bantu kati video etandise wamma eyo Felix Kulaije mumaze mukwate kiro ne kalamu tutandise video entuufu nzize mbasomesa ekigambo kibayita succession oba Omusika nembagamba bannayuganda mutazuukuka tugenda kwolekera ekintu kye tuyita empire oba Tusi dynasty nga muloza nsaaga winchi ewedde nabasomesa mwebabulya muhoozi bani abagirimu na biki bigenda mu maaso mu Uganda muloza nti nsaaga ekigenda mu maaso mu Uganda mukimanyi eno thi birthday nga mwe mugiwulira mbu mazaalibwa kabaga kakoze eno bagiyita succession launch oba kye tuyita okussaako Omusika mu butongole muhoozi nti asikire Museveni afuke eggwanga Uganda ekintu kino bakitaddemu obuwumbi 10 obwa Uganda kirimu obuwumbi 10 obwa Uganda yensonga lwaki bapasita bonna benayogerako ekintu kino mwekine ebifaananyi bire bitambula emisana yensonga lwaki mulabe ne family members bakojja bono omwana basituse bavudde ba Toyota yensonga lwaki mulabe afekinze n'Abanyarwanda bawera ekikulu bagire mu Rwanda mwe bali mu Uganda yensonga lwaki mulabe buli district eri crucial bataddeyo entujjo yono muvubuka mbu birthday. It's not a birthday, it's an official launch kuba kati wano njala balagako kino kibadde gundi kino kati kambalageko bulazi wano katono kino kibadde bwera buli wamba taddewo sente era ne pate kino kibadde bwera ekyo kiri bwera ne kiri across the country omuntu akirimu yeyo seri yennyini ne balambaluga hale naye mbalayirira bw'obanga osudde empiso mu kkotiya y'ebyoya empisa eyo nzibu yakufuna ne mwoyo omwana mwali bannayuganda bangi nnyo okusinga empisa emu ate tuli mu kisiibo bala mutolanga mbizi mu kiseera kya kisiibo tuli mu kisiibo lwaki otyobooledde embiri abannayuganda essaawa zino bannayuganda ffenna twagamba byobufuzi tuli basiraamu ate tuli mu kisiibo tosobola kulanga mbizi mu kiseera kya kisiibo balamu ogw'okulya gwasula wammese mu kita kati mukulu gyala nkubuulira olwaleero ekisookera ddala ne bw'ozinira ku mpiso oyo kyaliwo talina waagenda kudda era teri agenda tagenda kufuga Uganda ekisooka ngenda kuule mu information general ogenda kutya ekyokubiri buli muyimbi yenna kino nkikulabula ng'obudde bukyali kubanga balabya abayimbi buli muyimbi yenna agenda okweta mu kuyimba ku gundi eyo ku smile birthday launch muganda agenda kubulira gaabo bagenda ku 5,000 ne kaliya yegenda kuba efudde nkiddamu bagenda ku 5,000 ogenda okuyimba kaliya yegenda kuba efudde nkiddamu omuyimbi yenna agenda okulinnya ku launch ya Muhoozi project kasita ogenda ku stage kamera nizikwata mu public ogenda kuba owedde kaliya music egenda kuba owedde kati nkulabula nga lina bugisi mufungize mwetunda ewa Jerusalem sale industry ne mugitta mubadde mukyana opportunity egenda okuba ebivulu ebuli w'eggwanga wapone mu Kampala ne mu Uganda wantu wonna owalayi nkulayirira analabikira ku stage nga sima muve kubali baka million kuba abafutu abategera naye omuyimbi yenna kasita onalabika ku platform ya Muhoozi mwe ogenda kuyimba nkulayira ogenda kifuwa ng'okizza munda kaliyayo weekomye ekirala okumanya bana basajja tebaswala buli district ezisinga eziri crucial bazitaddemu launch eno si birthday Muhoozi oyina emyaka 48 kyogamba olwaliro soso okuza birthday oyina 48 years. Is it the first time for you to celebrate your birthday? Don't fool Ugandans. There is a hidden agenda that they are launching your presidential ambitions because anytime, anywhere, you want to repress your father, which is not easy. We are not stupid. We know we are against the Tusi dynasty. So now I'm telling all Ugandans, please be very careful. Whoever is going to attend that party or that function, make sure that the moment you get out of that function, go for medical check-up. Otherwise,
babamanya abaganda mwagala nnyo okulya n'okwasaamirira bagenda bawo obutwa mujja kuvaayo ng'emmere bakwadde emitwalo 2 nga weetaaga obukadde 150 okujjanja mu ngeri y'okusobola okuba ng'oliwo olyotegeera bulungi nnyo ekyo kyo kibategezezaako Uganda yonna bagitaddemu pate naye bagaba bodaboda bazigabira mafuta full tanka yawawana emitwalo 2 ne bagaba ne t-shirt okuba nti bakuŋŋanya abantu bano mu Kampala okuyingira bakutaddewo kwaweere ne bagenda buli gombola ya Kampala nga bagaba t-shirt bagabirako n'emitwalo 3 nga n'emmere yabwerere ekyo mukirayo bulungi nnyo gwe mba mwagala okutegeera ekintu kino njagala mubeere bulungi nnyo nga mulaba naye kubiriza bannayuganda mwenna bwe kibanga kwe kusalawo kwammwe ng'ensi omugisazeho mu kigabe agenda erugogo genda gwokimanyi nti okubonaabona kwe tugenda otandikira n'okwabazzukulu bo nkiddamu anaagenda erugogo mbusimanyi ogenze mu birthday ya muhoozi kimanyi nti okubonaabona kwe famire tugenda otandikira kubanga bino tubibagamba temumanyi naye buli munnayuganda yenna amanyi nti oyagala ensi yo avoid that function otherwise you are going to face consequences emmere gye mugenda okulya nkiddamu egenda kuba essuwaani ya mitwalo 2 oba soda wa 200 oba wa 10 kijja kwetaagisa obukadde 10 ogenda okwejjanjaba ekinaava mu kulyako mulyankuzibwa nnyo mulinga emmese ensolima ekyo nkibagambye oli akimanyi nti abaganda mwagala nnyo ebyobwereere koza ki yagitadde mu Buganda muhozi muzaala Buganda wakitagitutte embala oba wabe kirihula wakitagitutte nagitola mu Buganda muzuukuse engalabi zammwe wakitagitutte mu state wakitagitutte egundi ewakitawo eri ekisozi ku faamu gyabba wakitagitutte lwakitula wakitagitutte ente wakitagitutte nakasero lwaki agitadde mu open space kati namwe abali banoonya golodi nga munoonya golodi musimira empompogoma temukyanoonya golodi musimira golodi waali wano nkibuulira abaali banoonya golodi nga musimira ebinnya golodi waali abeereetedde temutagana abaali baagala golodi nga musimira empompogoma golodi azize ku ngulu mukoka amuleese message mugimanyi bulungi nnyo mwetereze bulungi nnyo bwe bubaka bwange bwaliro nenga omuyimbi yenna anaagenda kimanye nti kalya yeefudde anaagenda okulyankuzibwa ne soda kijja kwetaagisa obukadde 15 okwejjanjaba goza ki bakikoze mu Buganda era olakitandikidde mu Buganda owoza lwaki birthday onalina emyaka 8 giri era celebratinzeko birthday lwaki leero kubanga baagala kulonkinga succession obusika bwasikire kitabu Yoseri Kaguta Museveni mukitegedde bulungi kale nno saagala balwisaawo kangende ku information entuufu eyandeese kubanga na security alert si wano linana y'abantu abali mu Uganda benjagala muzukuko obwongo bwammwe nendowooza kantandike ne kantandike na kino eno message njagala engende mwenda ba MP ba Uganda mwenda buli wa NRM buli wa FDC buli wa NUP buli wa njala mu mpulirize bulungi nnyo ekizibu temumanyi bukodyo bwamu yeekero ono era temumanyi nenda ba MP ndowooza oba mwetaaga mu Windows update mukimanyi bulungi nnyo nti abaka ba parliament bukyanga yose yajja mu Uganda bangi bafudde obutonga buli ku parliament okutuusa olanya bwe yabulidde omwera ku parliament mutegeera ebirundi emekaji mwali mulabyeko ng'omukyalo okaddaga abadde mu parliament ngali mu kukantini ya parliament bameka bajja n'emmere yawe nga parking mu container mu parliament kati kibabazanya kabadi kakano mundango radio lyawo Yoseri ngalagira Anita Mongi n'ebitongole by'okwerinda nti abantu bekengera nnyo okulya emmere ku parliament olw'okuba obutwa twagala tuzanya akabadi kamu naye akabadi kano nga tebanna kazanya kansoke mbanyonyole njala kubuuza okuva linatandika okubuulira abantu obuto buli mu state house bannaddiini butagendayo n'abantu ba bulijjo nalonga kyafuma emmere mu state house mwabagendayo aba SFC aba state agents ne bannaddiini mukyali emmere mu state house ne nalonga omulimu baagu mujja kutacha kuba n'emmere gye baleeta tebakyagiya SFC state house workers n'abasirikale tebakyalya mu state house nalongo n'omulimu baagu mujja kutakyafumba mmere kati gwe ŋŋamba otya bwebanga tebagirya mu state house bagikolera ku gundi ku parliament mwolya emmere brain za monke mugenda kufa bajja batuga kati akakodyo kaakano Museveni yamugambye nti twetaaga okuba nga tuyita mu kikolwa kye mukatwagala tuteekewo akabonero akalaga nti parliament wali butwa teekateeka okufumba oyita mu member parliament bonna balye naawe olya emmere osike bali balowooze nti media byeyogera byonna byampuna parliament emmere yayo nnungi nnyo tewali butwa kati munnange nga bateekateeka nga bafumba emmere Anita Mongi aleeta engala gye ne banne nga batula ng'abagabula nga balya suwaani baga nti tewali butwa mulye ako kabadde kanyeebwa kasenda bazaana kasenda baguzi mwagiridde bulungi nnyo mwebale naye mudde mulye endala ya kantiini
mudde mulida le kukanti kali kadde katego babateddewo akasenda bazaana nti bate ku parliament nani tamongi yali emirundi emeka gyabadde ku parliament. I'm asking emirundi emeka gyabadde ku parliament bako bakataddewo kubasikiriza nti ku parliament emmere teri mbutwa nenga obuto webuli kino bakibazanye buzanyi bakibateerewo musobole okubanga mukirabako nenga ekituufu kiri nti akatowe ekali akadde kasenda bazaana babalage nti wali katoko parliament mukomo mujirie mujjajirya mujja kuwaluka bajja baziika ekyo kyonki babuulira muzanya n'omunyarwanda yajja okuwamba ensi yamwe nga temukimanyi. Alright, manyi nti Yoseri yotudde kuno either family member wa Professor Gordon wava mono kwoli oba Professor Gordon wava mono kwoli kuno oba omuntu omulala yina kwoli. Njagala Professor Gordon wava mono olizoba kabuno bubokka security alert yijo njagala egende kuba kati ntandise video entuufu. Bana Uganda mukyajjukira nti Yoseti bahalo tabasira mutwano wakalekeza ensi yali muzayize nesanga bisibe ali anti Baganda, most of those people who operates business in Uganda abakyalina wo sente. Mu bantu abali bakyalina wo sente bajjawo Dr. Mulwana ene bamusikiza embozi najibanyumiza. Kati target eddako ya musajja mukuru Professor Guno wava muno nanyini WBS yavaawo po ne Spear Motors. Mukuru tata wange kubanga nsinga myaka mukuru Professor Guno wava muno. Abasajja bano bateekateeka okutta n'ekiki ekikussa. Ulira bulungi nnyo. Professor Guno wava muno empuuna malungu zange wepo n'ensolima zaagudde ku biwandiiko ebyamaze okusayinikibwa Joseph Bahalo tabasira mutano wakalekezi n'abiwaako ebitongole nga CMY ISO ne ESO okuba nti bakujjawo basobole okubanga batwala ebyobugagga byo kiki ekigenda okussa ekyamangu ennyo. Wuliriza bulungi nnyo. Yoseri yatudde ne famire ye ne bagamba nti beetaaga ettaka erya Equator wali ewabayita wa Kule Masaka manyi Equator weri mumanyi wo bulungi ekayabwe. Yoseri yagambye yeetaaga ettaka ly'ekayabwe erya Equator mukimanyi bulungi nnyo nti hotel ne restaurant eziri awo eziri ekayabwe za mukulu omusajja omuganda eyatula Gordon wava muno. Yoseri yagambye yeetaaga ettaka ne family okuba nti bateekawo hotel gaggadde ez'omulembe zisobola okuba nga zibajjiramu ensimbi bo ne bazzukulu basobola okweddiza ettaka nti basobola ddizaawo ng'omukulu Gordon wava muno waali. So no ekyo kimu ku bigenda okukosa bagenda kukola batya. Wulira emboozi. Yoseri yagambye nti omwami ono tugezezzaako mwanvuwaza naye agaanye. Tugenda kukola tutya okubanga tutwala ettaka lino. Njagala ne Sudiru Paleria muteeke mu video eno bulungi nnyo Sudiru yajje. Dr. Wavamuno Museveni ayagala kutwala bya bugagga bisinga obungi nenge main target bagala kutwala ettaka lya wali ekayabwe erya Equator bazimbewo hotel gaggadde yensonga lwaki bagala kutta nga bagala twala ettaka eryo bazimbewo hotel gaggadde kubanga bo bayina omuyindi wabwe gwe bagala okuyita mu bagwa investor gwe bagala okuleeta abenga atwala ettaka erikozimawo hotel nnene. Jukira bulungi nti meeting eni yatudde mu bintu bino okukola ekintu kino yabaddemu Yoseti Bahalo tabasira mutano wakalekezi Salimu Sare Janet Kemba bazi Odrek Lwabwogo Karujire wepo Karujire yabadde omu ku babadde mu meeting eno ne bagamba nti tulina okukola ekisoboka okubanga tujjawo Gordon wava muno tusobola okubanga twala ettaka lye n'ebibugagga ebira byayina olw'ensonga nti twamugezaako ko naye akyalimye. Bagenda kukola batya munnange nga sinagenda wala nnyo kulambula bigere mukulu Gordon wava muno njagala otandika okwetegereza nnyo bagagga banno abali mu Kampala naddala beefuula nti bayina ensimbi muno bagenda okuyita amangu Okutekako. Era ng'omu ku bo manyi otera okwogera ne bamuyita Sudiru Paleria. Ono Sudiru Paleria kimeza kya Museveni ba ki box omuterekeddwamu ensimbi z'omusolo eziri mu bumbi bwa $. Sudiru Paleria ono yagenda okuleeta gwe bayita investor nga bamaze okujjawo alyoke atwala ettaka ly'ekayabwe lino balizimbeko hoteli gaggadde naye ng'era y'omu gwagenda okuyitamu okubanga akunoonyereza kuno okutuukirira okuba nti abako ebiga byayogera nga bugagga muno naye kinaddiriro ojja kitegeera kubanga y'omu ku bantu bemmanyi nti bo basobodde okuba nti ye soft target basobola okutuukirira okubanga boogera naawe engeri gye bagenda okufunamu. Engeri gye bagenda okufunamu ettaka lino n'okutwala ebibugagga bye bisinga obungi bagenda kikola batya wuliriza bulungi nnyo. Nga sinagenda eyo mujjukire nti omwami ono yali omu ku basajja abagagga togge oba fugge abalina ensimbi ze beekoledde.
muno balina muti yalina TV gye bayitanga wava muno broadcasting service mwayitanga WBS TV eyali esomesa n'okubulirira abantu eno bagimujjako ne bagigala nga bakozesa ekitongole kya Uganda Revenue Authority ekyamu bijika omusolo vo mwange n'asobola okubanga TV eno butongole bagitwala munange bo nga bannannyini ensi muno mwe mwali Nairo Bank abatumanyi Nairo Bank eno yali banka ey'omukulu Gordon wava muno naye bagitwala ne bagijjawo ne bajjawo Spear Motor Football Club nayo ne bagimutwalako ne bagitwala kati esaazi no twogerera abaagala kutwala Spear Motor Assembly Plant eri wali ku luguudo era oludda ejinja ngono okutuuka Nambole nayo baagala gitwala ngeri ki bagenda okutandika mu kulumba mukama wange tata wange bwe batandika okusindikira mu musolo bakubuuze akana n'akataano ku nnyingiza n'ensaaza n'opona ensasula yo y'emusolo manya nti bakutandiseko okunyonyogera ebigere sina kindi bonogaana okuseka bana akuseka amatu n'amatama osobola okuseka naye nga mu kukusika okwo bajja kubasooka kuyita mu musolo guno nga bulijjo era bwe banaga bonogaana ekyokuzzaako bakimanyi bulungi nnyo kuba bakoteza abantu bangi abakuli okumpi abagenda okutuukirira so ne bagenda kusooka kuyita mu kintu kya musolo bwe banaamalaawo bakusindikira batamanya ngamba mu ngeri yonna esobola basobole okubanga bakuwa akatwa osobole okubanga ovaawo batwala ettaka lyo so Professor Gordon wava muno erebadde security alert yo ndowooza ogifunye bajja gikutuusaako bulungi nnyo ngera baganda bane badde bagenda obbajjawo ate tukimanyi bulungi nti gw'omu ku bantu abalwana bwezizingirire okuleetayo seti bahabula tabasala mutano wakalekezi nsi ereeta muzezedde nsanga bisire ng'oteeka ensimbi n'okusapootinga mutwalo 18 mpaka 86 naye asazeyo bakugjewo nga nina bugisi mufungize ndowooza yose eri ku vidiyo kuno kwoli ngenze mu maaso oyowedde ngenze ku ndala njagala mutagingira kuno eyita minister wa security naye nga ate musajja mponga byona emisajja munyarwanda eyali MP wa Masaka naye nga ate kati munyampi akolera government era gikoledde ebbanga ki Vincent bamulaga kisempijja njala tegeeza bana Uganda mwendana ddala baganda abali mu bitundu buno wammanga eyabalula esiridde mwekaabire wetwogerera nga Yose tobasira mutano wakalekezi nsi ate muzezedde ensanga bisibe ettaga lisinga obungi erya Buganda lyeddiza era nga basenzaako abasajja n'abakazi abanyarwanda abajja n'obugugujjo bena temulimu mawolu kumbe bazze kusenga ku ttaka lino wetwogerera erimu ku ttaka erya mayiro 9 erya Buganda nga Ssaabasajja Kabaka yalina kuvunaanyizibwa ng'omukuumi waalyo lyawe wadda Yose tobasira mutano wakalekezi ne famire ye mu bitundu bino wammanga era mutandika okuwulira endoliito nga baba bagobayo mutegere nti ettaka lino Vincent bawulanga kisempijja yali skota oba yali omunoonyeza ku ttaka lino era n'ebyapa ne babikola muno mwe muli ebitundu by'ebukakkata bw'obanga oli bwebukakkata ng'otandise okulaba abasaatuusi batandise okusaatuukira ku ttaka kubagobako mumanyi nti erimu ettaka Vincent Sempijja lyawaayo Museveni kuno kwe kuli ettaka ly'ebirinzi mwenna bannamasaka bali mu bitundu by'ebirinzi mutegere nti kasita muli abasaatuusi nga batandise okujja okusaatuukira ku ttaka lyabwe nga babagobako oyo simula lyakikola Vincent bamulanga kisempijja ku Yose tobasira mutano wakalekezi ng'ettaka amaze oddibawa kuliko Mutemula mwenna abantu b'ebitundu bye Masaka abali mu kintu bayita Mutemula namwe mukimanye nti ettaka ly'abo abasatuusi banajja bajja kubanga nalyo ku ttaka lye bawaayo kwe kuli ntaka ly'endabo gabo mwe muli ettaka lye bawaayo kuba nti bana basatuusi bagenda kukolerako bagenda kukolerako ebintu byagenda bagamba amataka gano gatudde mu bifo ebituufu ennyo ebiriko ebibira wepo n'ebisenyi bino wosobola okubanga okolera bizinesi wepo n'okwekwekayo okukola ebintu ebyetolodde ng'oyagala kufunamu ensimbi n'okuteeka ebintu ebikusifu ettaka lino essaazi lwetwogera ettaka lya Buganda naye nga bamanyi bakyusakyusa ebyapa kino kye kyaviiriddeko n'omusajja ono Katonda gwe yayise engeri gye yafuddemu teyategerekese bulungi nnyo ng'abadde mukozi mu Ministry of Lands gwe baggyewo ku biseera bya Easter omwami ono njagala mubalaga ekifaananyi kye alindako wano waha gundi eno mwagire bulungi nnyo mwagirabye ono y'omu ku basajja abadde mu Ministry of Lands eyaggiddwawo ku biseera ebya amalya ga Easter n'aggibwawo olw'ensonga nti bantu abadde amanyi ku bintu by'ettaka message eno eri bweti kubanga omwami ono y'omu ku bantu abadde batebagobera biragiro bya Museveni ne babbibane ku ttaka mu Ministry of Lands mu Uganda muno mwe muli n'omukyala gumawodde Nyakasiki yazze mu kakiiko akabuliriza ku mivuyo gy'ettaka n'agamba nti nze sisobola kugenda ku biragiro bya mafiya ne Museveni kubanga ettaka libawaayo si ttuufu message eno etambula bati bagiwandiisa omwami ono bamuyita Lands Ministry Top Commissioner Grace Kagolo sudden death on Easter Sunday has left everyone in the government feeling alone and very frightened. He was overseeing the key government projects relating to land management and registration and documentation, including the 345 billions which the World Bank recently gave to Uganda to operations in the 21 newly established land ministry zone offices or branches.
omwami oyo bambi yattiddwa naye ng'ekisinga okwennyamiza ennyo mu mboozi eno lindako ogenda kiwulira wano kuba information nina nnyingi nnyo saagala mudduke lindako ogenda kiwulira wano bwe naba sikiina gya kibaleetera oluvannyuma olulala okay kiri ku ssimu ndala ekyennyamiza nti ono omusajja yavuze bulungi nnyo okuva e Kampala n'agenda mu makaaga g'omu kyalo gye yabadde agenda okuwumulira ku lunaku olukulu munnange n'ayingira mu nju bulungi ndera bamukulisaayo ndowooza kanyooka wuli bakamuweredde ku mulimu ng'ajja bwe yagenze okuyingira mu nju n'agamba kansoke newumuzeemu mukyala we n'agenda abeeko by'akola wano wazzeewo abagenyi abadde bamwetake waka omukyala kwa kufuntuka gye yavudde ajjaniriza abagenyi era nga bulijjo abakyala bamanyi nti bwe balaba omugenyi gazze bamwaniriza era nga gwe badde bazze okulaba munnange n'abagamba kambayitire omukulu omukyala yagenze otutuuka mu buliri nga bambi omwami zembu yagezi kunta naye ng'ekyamusse bwabadde butwa obwamuweereddwa olw'ensonga nti abatamanya ŋŋamba ababbi b'ettaka bakibadde mabega okuba nti bajjawo omukulu ono kiki ekiri mu ttaka lya Uganda muwulidde abafere gavumenti yayose ti bahabula tabasire omutano wa Kareekezi abasajja bano si babbi balwadde wulira bulungi nnyo essaawa zino bagamba nti bagenda kuwa baagala kuyisa ensimbi endala zibakuwa eddwaliro Lubowa omusajja oba mukazi w'omusajja alina kampuni enfere bajuwe ensimbi endala okuddamu okuzimba eddwaliro Lubowa ng'ate ziri ze baba wazaalaga luddawa omwami ono gwe bagamba nti nno yenna nnyini kampuni eno era yatutte mmwanyi zaffe era yenna nnyini kampuni eyabba essente ez'eddwaliro Lubowa kati mulye byafaayo bye na biki byadiringa ne Museveni mulye bulungi ono mwami ya controlling accounts ne business za Museveni ezebbali ze mutamanyi kambi basomere mu lufuutifuuti mujja bewulira Museveni's offshore accounts managed by the Enrica Petit yoyo no offshore accounts zensimbi oba za accounts ebitavu by'abantu abagagga ebitamanyikiddwako mu record nti webiri bi existing nga balina abantu ababicontrollinga kati omwami kyalo ono Enrica Petit y'omu ku babbi abafere abaddukanya offshore accounts oba ebitavu bya Museveni ebitamanyikiddwako the Firebrand or Italian investor Enrica Petit is managing Museveni's other shore bank accounts in Bahamas bakugambye nti omukyalo ono omuyitale eyita investor tanadde 10 ekiguli amagala eddiba omukyalo ono yaddukanya ebitavu bya Museveni naddala account eziri mu bitundu ebirala by'ensi naddala okusingira ddala mu nsi gye bayita Bahamas. Enrica Petit managed Museveni's companies abroad among which includes bagambi omukyalo ono omwavu empyonga byoya ekifaananyi yatwala oba yavunaanyizibwa ku kampuni eziri ebweru wa Uganda eziddukanyizibwa ye ku lwayo Seto Basiro mutano wa Kareekezi kampuni zino zeziruwa mwe muli Finmed Design Consultant Limited oba Consultants Limited mwe muli Medfin Engineering Limited mwe muli Fineset General Contractors Limited kati company muziwulidde bulungi. Also Petit is the director and managing Museveni's accounts in the foreign business abroad. Kuliko Grandlays and Co Limited in UK, British Benonian Oil Guard Limited, Kuliko Mediterranean Corporations Limited, Kuliko IP Almento Limited, Kuliko Bedford Power Equipments Co Limited. Museveni has shares in companies since 2009. Bakugambye nti companies zino zonna Museveni azivunaanyizibwako bitundu 10 ku 10 okuva mu mwaka gwa 2009. Kati wulira ne bisesa. Enrique Petit was given trillions of shillings to start the construction of Lower Hospital in 2019 and again she has been rewarded a sole ownership of Uganda Coffee by forming a fictitious company which has no records of doing such business. Bakugambye nti omukyalo ono Enrica Petit yaweebwa obusiivu bw'ensimbi okuzimba eddwaliro ly'Elubowa mu mwaka gwa 2019 ate era y'omuntu y'omu eyaweereddwa kontulakiti n'obwannannyini ku mmwanyi z'Abannayuganda
zibenga yazitunda we po no zigula katale konna ko mu Uganda ne katale kensi yonna muliye bulungi nnyo obuzibwavudde ludda wa obuzibwavudde ku company enzimbi eya local construction company which had agreed to provide building materials and building the hospitals sued the government for the non-payments through on work and ever been started on war hospital. Local company has been waiting to start working but was not allowed to start the construction so that it is sued the government. Abamafiira balimo bagama local yawabira government yomumpa beso to sente no wakarekeze lokubati yabadde ewereza ebizimbi usibwa byonna no kwasaganiza ebintu byonna nti eruddenga ewaye ebintu bino nenga tasasulibwa bano mafia kudwaliro libowa ne bagamba nti loke tugikwatiremu esobola okubanika ogulo omusako government atera tufe tuddemu tusasule sente ezo munange eyo company gye mulowooza nti Museveni alina sente ate n'ekirala ettaka ly'eddwaliro libowa ttaka lya Bwakabaka bwa Buganda oba ttaka lya family nenga family y'abalangira n'abambejja ekyapa temukiina mwe kugamba akajanja akakuumuusa gula akoomugwanya ke mwalooza nti mugenda kumanyira buli kimu ettaka libo wasirya mwe naye mwabbalibbe ate kumwagala okuzimba eddwaliro nga mwazimba ery'ekiruddu ku ttaka ly'Obwakabaka ne muzimba ery'ekawempe ku ttaka ly'obwannannyini mwakitegeera kati buli kimu mwagala kubba kibbe kati muna ebyo byonna mutegedde bulungi nnyo kati gyalagenda ku information endala gye mbadde mbawadde mulindeeko bulungi nnyo okay eyo njimaze kati ngenze ku information endala njala mutagingire omukyala Luther Nankabirwa Kiza Besigye Salimu Sarejene Museveni David Sejjusa Muhoozi Kanyarugaba ntandise bwenti meeting eyatudde mu State House Entebbe nga yayitiddwa Yoseti Bahabura Tabasala mutano wa Karekezi nga eyamugambye agiyite ye mukyala namba 4 Luther Nankabirwa omukyala namba 4 wa Museveni era nga mulinamu abaana babiri mbugule bweddu lwakuba tasobola balagadde okuboogerako enaku zino ekimusirisizza talina nnyo byakkola olw'ensonga gye bamuteeka teri kasente okuggyako okufumba omutwe gw'okubba bano mu meeting eno bakkiriziganyiza ebintu bino wammanga njagala mumpulirize bulungi nnyo era mutegere bulungi nnyo naye nga sinnagenda awo nkubiriza omulango okutakungula bannayuganda mwenna bali mu Uganda naddala mu Buganda bw'oba olina akasente essaawa zino genda ogule omunnyo ogule sabbuuni ogule omuceere ogule akawunga ogule ebijanjaalo ogule amafuta obiteeke mu njuuyo osirike bwekye nkiddamu nga sinagenda maaso bw'obanga oli munnayuganda ng'oli mu Uganda genda ogule otufuta otw'ettaalo tuteeke mu nju genda ogule omunnyo oguteeke mu nju genda ogule sukali omuteeke mu nju genda ogule akawunga okateeke mu nju ogule n'omuceere oguteeke mu nju eno information gye ngenda obbawo essaawa zino bino ebituukawo saagala mugenda omusajja ati yatugamba kubanga kino kyebapulaninze okukola kakiddemu omulundi gusembayo munnayuganda yenna gy'oli mu Uganda eyakwawula esiidde bano tufugibwa babbi abajja okusaanyaawo bw'oba olinamu akasente sooka ogenda ogula otufuta kye tuyita kerosene oba parafini ogateeke mu nju osirike gula omuceere gula akawunga gula ebijanjaalo gula sabbuuni omuteeke wako osirike era otegeeze famire buli muntu yenna akozesa ebintu byonna abikozese na bwegendereza kubaka bagenda obakola temugenda kitegeera video etandise mu meeting eno olw'okuba nti bano abasajja ensimbi zibeekubye MP era zibeetakuza lujjo omukyala Luther Nankabirwa yategezezza bbaawe Yoseti Basale ntano akalijja nti yita meeting tusinkane mu State House twogere ensonga zino tubeeko engeri tugenda okunyigiza bannayuganda tufune ensimbi olw'ensonga nti government ate nga tebagironda bannayuganda balonda bakyagalanyi sentamu bali mbuyinza obubbe yonsonga lwaki buli kimu kibatabuseeko era nkyakubira omulango ogutakugula bannayuganda mwenna gye muli era bali mu kwekalakasa ssaza mu ggwanga lya Amerika mwe balinyumu bali ddala n'abali mu nsi endala mugende mwekalakase kubanga ekintu kimukola kikola namwe bali ku Twitter ekintu kyemukola kikola okuwandiikira banka ez'enjawulo okuwandiikira ebitavu by'ensi yonna okubitegazibwa Museveni sente kikolera kuba talina nsimbi mu bigambo Luther Nankabirwa yagambye bbaawe Yoseri yamugambye tugenda kukola omulimu gw'okutandika okubuza ebintu ebya bulijjo ku katale tubisibe mukijjukire nti abantu abali mu bizinensi ezisinga obungi mu Uganda bonna ba state agent oba ba minister bamemba ba parliament n'abanda byabufuzi bebaddukanya bizinensi ezisinga obungi mu Uganda gamba ng'okutunda amafuta okutunda engano okutunda n'ebintu bya bulijjo byonna kati baasazeho batya Luther Nankabirwa yagambye nti engeri gye tulina ssente twetaaga tukukamule ensimbi bannayuganda nga tukweka ebintu bya bulijjo ebyetaagisa emiwendo girinnye tugenda obiddamu bitunda katale nga biri ku bbeeyi ya waggulu nkiddamu Luther Nankabirwa yagambye bbaawo Yoseti Basale mutano wa Karekezi
tukole ekintu kye tuyita okukweka ebintu ebya bulijjo ebikozesebwa tubikwekere ebbanga eriwera bigenda okuddamu tubisumula okuddamu bijjamu nga tubijjamu oba tuba tetubijjeeyo tubikwatemu ebbanga emiwendo girinnye ebintu bino tugenda obitunda oba abantu bagenda obitunda nga biri ku muwendo gya waggulu nnyo nga tusobola okufunamu ensimbi bye biriwa kye bagenda otandikirako ebintu bino byonna abasinga obungi bannyini byo bali mu gavumenti era nga bano bebamu ku bantu abaleese ekirowoozo kino ne bakigula bulungi nnyo muwulize bulungi nnyo Ruth Nankabirwa yamugamba tusooke tukweke amafuta tulinyise emiwendo gy'amafuta buli kintu kirinnye nga sinagendeyo kansooke mala okusomesa embuzi zino ezaabula mbuzi ndiga zonna kubanga brain za monke yoseriti bahabula tabasala mutano wakalekezi sireta muzayizedde ensanga bisibe ne mukyalawo Ruth Nankabirwa omukyala omululu eyita omuganda atalumirwa abantu bannansi nsanyusa obbala mugye bali kujja mutuusage nga kansomete buli bulungi ne bantu mmwe mwasomera wa kale ekitono ekyo mwasomera ludda wa nakyekoledde primary school mwasomedde mu nesirikidde primary school mwe temukimanyi nti mu ssomo ly'ebyenfuna kye tuyita economics lye litambulizwako ebyenfuna mu nsi yonna mwe temukimanyi nti omuntu wa bulijjo yatambulirwako ebyenfuna by'eggwanga oba temukimanyi nti bw'obanga oli mulunzi olina ente eyo ente gy'okomogiriisa n'oginywesa n'ogirabira n'ogifuuyira lwekuwa amata amangi era ne bw'ogenda gitunda mu katale olyaga nti waayi webale kulunda ente enyirira naye kati gobanga oyagala okukama ente togiwadde biwata togifuuyidde esula bweru ki kyosuula kyogenda okufuna mu nte tewali that's the problem bwe muba mwagala kukweka bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo kati kambabuulireko munnange omanyi kusoma obutasoma bulumu okuze ate amagezi gaba ga mitwe so si migejjo ezo diguli ze mulina eza nassalodi y'ensonga lwaki mutegeera mwosa mutya embwa kankuwa ekyokulabirako embwa gye tuyita ddogo magujja mu Luganda bw'emala ennaku 3 nga teridde gwe mukama we esobola okweriira do you copy embwa gy'osibye ku lujegere bw'emala ennaku 3 oba 4 nga teridde eba egenda kweriira singa ekutula oba n'ogisundula mugenda kukweka ebintu bino mbibuze katale abantu babulwe ekyokulya mumanye ekiyinza okuvaamu temukimanyi njagala mbikweke nabana bagawumbidde bategere kye kigenda maaso nabagambye ku lwokubiri nti amafuta gagenda kulinnya n'ebisalira entambula bigenda kwongezebwa okusinziira mu meeting gye nategeddeko n'ebibagamba lugenza okutuuka olunaku lwajjo ki ekibaddewo obadde otambulira 2,000 obadde otambulira omutwalo weegi obadde otambulira ogumutundu weegi nemu mwatakusobola kutegeera ebintu bigenda mu maaso mu ggwanga mutegeera mutya kati njala bagamba bwe muti Ruth Nankabirwa ng'asooka agamba bbaawe tusooke tugale amafuta gano tugakweke bwe tumala okugakweka tujja kukola kyekyokukola naye mu gakweka tulina okusooka okukola move eno yeeruwa move obanga sinagenda ku move mu bantu bonna abakkiriziganyizza enkola eno mwabadde mu Retired Colonel Kizza Besigye Salim Saleh Janet Museveni David Sejjusa Wepone Muhoozi Kanyarugaba bano bonna balina companies ezireeta n'ezitunda ebintu bya bulijjo ono Retired Colonel Salim Retired General Besigye alina petrol stations eza Toto kitegeeza atunda mafuta Salim Saleh alina dipo za mafuta Salim Saleh yenna nnyini kampuni zonna ze mulamu abasira abasumaali era yenna nnyini kampuni ezisinga okuyingiza engano mu Uganda ng'akolagana wamu ne Mandela omusumaali alina n'ekyuma kya kasoli n'emmwanyi ebusega bwe bafumbiranga ebikondo ku MKM ku nkulungo y'ebusega ku MKM ekyo ekigwangizo ina ekiro ekyo kampuni ekiriwo kya musajja gwe bayita Mandela naye Mandela kisiikirize ekya sensekere nannyini ye Salimu Sarakanda nako mulimu Janet Kembabazi ono alina petrol stations bayita Kaki petrol stations bw'osanga petrol station gye bayita Kaki oyo Janet kuliko dipo z'amafuta eziri ekyengera zino omu ku ba big shareholders ye David Sejjusa gwe muyita Tini Efunza
Muhoozi Kanyarugaba y'omu ku bayina kampuni ezitunda n'okuyingiza ebyamaguzi era nga wosanga kampuni ezitibwa Hash Petrol Station ezitunda mafuta. Muhoozi Kanyarugaba yananyinizo nga ziddukanyizibwa abasumali basinga obungi mu ggwanga kotolo eggwanga lyonna Hash. Wosanga Hash Petrol Station ya Muhoozi under the disguise of the Somalis people, but Hash belongs to Muhoozi Kanyarugaba and other companies. Kati bana abantu be bananyiri mafuta ne Kayindo Tafire mwali kati Kayindo Tafire ye kyagenda okukola kugala sukali kumukweka n'ebintu birabyo bikozesebwa kubanga abayingiza ebintu mu ggwanga. Kati bamaze okutula mu meeting eno bakkiriziganya ebintu bino tubikweke. Naye kye bagenda okukola bagenda kuteeka tight security ku buli entry point border entry point ya Uganda nga tebakkiriza ekisooka basimagulazi bagenda blockinga n'abasuubuza ebintu bya bulijjo okubijja mu nsi endala bingiza mu Uganda bagenda blockinga babenga bo ebintu balina mu stock babikwese ku katale birinye bbeeyi balyoke babitunde bafunemu ssente ekekakodyo. Mugenda kula boda nga ziriko ab'emmundu ziwasa mayinja buli entro na bale musimagulinga kasabuni oba biki byonna bagenda kubanga babiyimiriza okubanga biyingira eggwanga okugezaako kuba okuteeka abantu mu kintu kino. Kati mu kintu kino bagenda kikola batya kye baagala okweka ebintu bino kubanga bali mu bizinensi eno basobole okulanga ebintu bino birinnya ebbeeyi basobole okuddamu bitunda nga bafunamu ssente empya n'enkadde. Tugenze maaso na kino kubajjukizaako ekyo mukitegedde bulungi Lusana Kabila yakirese ababibadde mulaba bakiriza mbitegedde bulungi era ndo zamula emiwendo gy'ebintu girinnya naye ate abayizi n'abazadde mwegendereze nnyo amasomero tegafuuse babbi lindako tugende empola nnyo abasomesa n'abayizi njagala muwulize ekintu kino abazadde kati muwulirize mu Uganda bakubbe kale bakubba ne mu kibira twagala nnyo okusomesa abaana naye obubbi buyitiridde osasula school fees miliyoni naye ate ebintu bisabibwa bisukka school fees obungi. Nina wano ekimu ku requirements zinafunye ku masomero agamu nga bana abaana jukira ba P7 abagenda okutuula ne class endala naye nga wulira ebyetaagisibwa zino ze details beetaaga tuition fee oba school fees mitwalo 7 development fee mitwalo 2. Kati bakulu waliwo essomero mu Uganda eritalina kizimbe erisaba development fee nti abaana batandikira kusomera mu musingi ebizimbe babizimba batudde muli teri wadde Minister of Education ekyogerako teri government wadde ekyogera kuba bana basajja babbi mbadde nga ogenda okutandika business ng'essomero ng'ebizimbe bwebiri. Why do you ever ask parents development fee for what use? Because you must have capital to start a business. If you don't have capital, you can't start business. So how dare you charge parents development fee every time? Kyandibadde kale mutubbi nziba mu ttaamu esooka ng'omwana ayingira kibeere yale naye kino kati batandise kiteka every time ng'omuzadde osasula development fee. What is development fee? Ndize sente zikulaakulanya essomero okuzimba ebizimbe for what use? Omwana gwe oyagala muleetere tule miti oba ki? Tugenze maaso. Kuliko personal essential requirements mitwalo 10. Kuliko pocket money for pupils daily snacks mitwalo 10. Kuliko school club fee mitwalo 2. Kuliko remove paper mitwalo 4. Kuliko personal class requirements mitwalo 10.15. Kuliko a foundation fee emitwalo 10.15. Kuliko general medical report medical checkup emitwalo 15. Kuliko swimming activities emitwalo 8. Installation of CCTV cameras emitwalo 8. Kati nawone ninjagala kubuuza kati omuzadde gwosa emitwalo 8 gya CCTV camera omwana bwanyuka mu ssomero agenda ne kamera zino oba ebyokwenda by'essomero biri mu mwana oli mutubbi bannayi kati CCTV kuliko special facilitation of P7 teachers emitwalo 5. Total grant bw'osoma omuzadde ono agenda sasula miliyoni 1.5 nga tekuli ssente zawadde mwana kati ate gano buno obusomero busookerwako eriyo gali gakabeza nga development fee emitwalo 4 nenga musasula tamli so siyale kati twala kubuuza Ministry of Education, since when a person or a businessman starts a school and start asking for development fee?
Do students among the shareholders, those schools that we are paying for shareholders, we are paying for shares in those schools? Ngenze maso muliba amasomero gambe munnange kali ngenze maso wama video nda yinde tandise kuno kwe kujjukiza bana Uganda olunaku lwajjo mu ggwanga lya Congo lyajjukiza Yoseti bahabula tutabasira mutano wa Karekezi nti beetaaga ensimbi zaabwe ekkooti ze basalira okubasasula. Museveni yatunudde biliroliro nga ebbaluwa enamaze omutuukako mu State House nga muga twetaaga ensimbi zaffe kooti ze yatuwa ku nsimbi ze ku bintu bimwayonole Congo nga Museveni ensimbi azirabako kyekye mutambuza kannaginaji okuyingiza eggwanga lya Congo mu East Africa loza kinamuwonye ebbanga omanyi obubbi bubbi buzibu nnyo obbe ebintu naye bamane bakukwata mu bino bisasula ono ekimupapya yingize Congo loza ndi bwanayingiza Congo mu East Africa ng'ebbanja livaawo ojja zisasula kubanga zaaliza mu kalya kaddadda enseke evunyo girya mu katiko nekulina mu kofini kali munange omwami ono ekimupapya okuyingiza Congo kubanga yasudi abano Congo eyingire Congo egiye pulesa ku nsimbi naye nga ate bakimanyi nti Congo tesobola kuva ku nsimbi zino kuba n'okulumba babalumba. Tugenze mu maaso. Eno message njagala egende wa kitaawe wa Jacob Olanya. Tata wa Jacob Olanya oyinza okuba toliko kuno njala bakuwa message eno. Tata Jacob Olanya njalo beere mwegendereza nnyo olw'ensonga nti Yoseti bahabula tabasana mutano wa Karekezi ng'ayita musajja we Nobert Mawobe agenda kuddamu okwesekerezaako ng'akanaakulya akamevu bwe kajja keesesa ng'okossa kalya era bagenda mu kusindikira aleete bitavvu nga bisibye mu bbaasa okuba nti akwogereza oggyemu omuliro mu bintu by'okubuuza enfa y'omutabani wo n'okuba nti wennyeka mu mutima. Naye mu ngeri y'emu eno munnange ekibbaasa kye banaakuleetera munaabamu ensimbi ng'omuvubuka oyo akireese ojja kubanga okeetyabidde ku kugulu oba ojja kuba weetyabidde akabazizi ku kugulu. Ensimbi ezinakuweebwa omwo ojja okujja kansa anaakuluma mpaka nawe olw'onosenkana mutabani wo. So tata ajja kubolanya bw'osanga omuvubuka oyo tomwesembereza kubanga ye kennyini yagenda okuba nga yavuddeko okufaako nga bwe kiri. Tugenze mu maaso. Kati eno message njagala egende era abasirikale ba UPDF mwenna mumaze almost emyezi munana temufuna nsimbi si bwe kiri abali e Somalia abali e Congo abali mu Uganda mwaki mwebuuzizza ennyama gye mulya okuva lwe batandika okulumba ekkalamo gye ebaluddawa kati akakodyo kaakano muwulire bulungi. Yoseti bahabula tabasala mutano wa Karekezi nga bwali omukujjukujju atajja busera akimanyi bulungi nnyo UPDF maze emyezi munana tefuna nsimbi ate nga n'emmere yennyini bakirya bajoosa kubanga banywanga obuugi ku makyane bali akawunga mu ttuntu wepoone balya n'emmere olw'eggulu nga bagenda okwebaka. Opposition channel okutumiddeko ka blaza mu tent woli awo simanyi bwe walidde ekyeggulo blaza. So opposition channel wonna woli nkulamusizzaako gyebale gw'omu kubalemesezzaako Museveni kubanga mu kifo ky'okukwata emmundu ne mujja ne mujjako akasajja muli wano mwebuzaabuza ng'abafuka banaaba. So omwami ono kye yakoze nga atandika ekipindi kye ekyokulimbalimba abasirikale nti baneemukwatiddemu ensimbi zigenda kujja. Naye kyetugenda okukola mulindeko katono naye tugenda kubanga tubakolera engeri gye tukokoleramu kubanga mulabika bulungi nnyo. Ngalagira mutabani we n'atalagira mutabani we Muhoozi Kanyarugaba n'amagye ga ISO ne Ssemwayi okubanga batandika okubba ente mu bitundu byonna ebya Karamoja. Ente zino bazibba nga ente zino babba ente 100 ente 20 bazitwala mu faamu zaabwe ente 8 zigabibwa buli barracks yonna eri mu Uganda wali amagye okuba nti bana abasajja buli lunaku balya ennyama n'akawunga okubabuzaabuza ebirowoozo byabwe kumbe ensimbi ezibasasula teziriiwo. Kati akakodyo kaakano ekyatwala bali abasajja kwe kuba nti babba ente ozikozesa ng'akanyeebwa wepo n'okweddiza ebyobugagga n'okujja abasajja bano ku ttaka lyabwe n'okubanyaga ente zikozesebwa ng'akanyeebwa abantu bano okulya ku nyama ba UPDF baleme kuva mu mbeera kubanga Museveni akimanyi nti nno amagye gano singa gano amala ebbanga tagasasula eyamwawula oba gayina emmundu bategagina mmundu gayimuza omujja nga nabugisi mufungize y'ensonga lwaki yeeterawo ejje lino eya SFC okubanga limukuuma abasajja bano bamaze bagenda mu mwaka mulamba nga bafuna nsimbi balina abaana basula mu tent tebalina kyakulya. So mwenna baliyo nga muli ennyama ba UPDF bali kuno mukoze kamanyi ng'akozaana webbwa ako kasenda bazaano bakanyeebwa omusajja tagenda bowa nsimbi kuba tazirina ezo ente ate bali mu kubba nte z'Abaganda bammwe abamu Karamoja nga babatta babaleetera ennyama mugirye kumbe babuzaabuza ate ng'esizo sigenda okuba kye mugenda okukozesa okuba mu bulamu bw'obwamu bulijjo. So musituke mununule ensi yammwe nga nabo gisimufungize. Njala mutaginyire wano musajja gwe bayita Frank tumwebaze n'abanyampi abalala balina okunywa ku tuzzi.
Frank tumwebaze yomu ku Banyarwanda bajja okusanya w'eggwanga Uganda n'okulibba. Wetwogerera essaawa zino Frank tumwebaze ono yomu ku baminisita balina ensimbi empya n'enkadde nga ne mu biseera bya COVID omwami ono yakwata akakadde k'ensimbi akaddola n'akaweereza e Rwanda kasobole okuyamba ku Banyarwanda mu kuyita mu kirwadde kino ekya COVID. Omwami ono bwe batuula awo bakimanyi bulungi nnyo. Kino Bannayuganda kibagamba buli lunaku. Buli muntu walikola ky'osobola omusajja ono agenda ayidde. Takyayina mbavu kye kisooka. Ekyokubiri yayiika Windows. Ekyokusatu talina sente sasula magye. Ekyokuna bakiwulira muli nti ekintu kigenda okuyiika essaawa yonna. Bamuganya tusituka. Frank tumwebaze ono y'omu ku basajja abalina ebizimbe okwetoola ensi yonna. Bwe twogerera ng'ali mu kutunda ebizimbe bye bisatu mu ggwanga erya Singapore biri katale bitundibwa. Asobola okuggyayo ensimbi kubanga kigambibwa nti Frank tumwebaze ono singa gavumenti ekyuka essaawa yonna ebizimbe Frank tumwebaze ne banne bakimanyi nti gavumenti singa ekyuka essaawa yonna bano bajja kuba tebakyayina wadde engeri gye basobola okubanjamu ebyobugagga bye balina mu nsi endala naddala ng'ebizimbe bye baagulayo oba bye baazimbayo. Drone zange zantegezezaako nti ono yeesiimuula entuuyo n'ayita mu nkuubo mu ministry ne wamu gy'agenda ng'ayimba ennyimba ezitategerekeka nga bali mu kweraliikirira okw'enjawulo nabo bakimanyi bulungi nnyo nti gavumenti egenda eri kuyegeyege. Omwami ono yatadde ebizimbe bisatu se tuta 3 towers in Singapore are on sale. Naye abanaagula tebannalabikako olw'ensonga nabo bali abantu ababiina ebizimbe bino bali bafuuyira kanwe nti bakiri gavumenti ekyukire basobole okuba nga beddiza ebizimbe bino era ebizimbe bino okutundibwa. Ng'ovudde ku bya Frank tumwebaze bonna abasajja bajjenoza abasinga obungi n'ababbye ssente mu State House ne Museveni kennyini bali mu kutunda properties ezimu mu Kampala ennene ze babba ku ssente z'omuwomusolo naye ebizimbe bino teryabigula wadde abiramuzaako kubanga bakimanyi nti ebizimbe bino binaakigula. Gavumenti mu kunoonyereza ejja kumbuuza gwakiguze naye yakitunda ensimbi mwazijjawo ezigula ebintu bino. So abasajja bano balimu okutya properties abazisinga obungi balimu kuzitunda naye n'abazigula bongi mu Kampala bakyabuze. Yensonga lwaki mulati akedi ezimu nkalu ebizimbe ebimu bikalu tebikyali mu bantu basobola kupangisa bintu bino kati abasajja baagala bitunda ekitasoboka kubanga pressure bayitiriddeko. Ekituufu kiri nti bano abasajja bakimanyi nti essaawa yonna bagenda mwe mulemeddwa. Tugenze mu maaso. Mwenna abayita ku Jinja Road nga mwolekera e Mukono mukirabe bulungi lunye nti ensonga ezitisa abantu abakola Ministry of Land ntuufu nnyo. We twogera ettaka lisinga obungi era ekisaawe ky'Ennambole lisibiddwako ebibatira likubiddwako. Abampembe bali mu gavumenti ya Yosete babula tabasana tona wakalejeze ettaka lino balitutte bagala tekako projekti zaabwe nga tewali gwe beebuuzizzaako. Ne weebuuze ani yabawa olukusa okutwala ettaka ly'eggwanga ng'ate lya kisaawe kirirawe batandise oddizingako. Mwabawakana ebintu bino mugende muyiteko ku luguudo lw'Ennambole nga mudde e Mukono mujja kakasa nti ettaka lino lyonna lisinga obungi balitutte. Nambole si kye kisaawe Nambole ng'erinnya ekisaawe lirina ettaka pitirivu nnyo okuva eno oba tabadde bantu nga mulabanga ebisiriko oba ebisaalo ebyo n'ettaka lya kisaawe okwali tukubeerako projekiti ez'enjawulo gamba okuzimbako woote n'ebisaawe ebirala naye bano abasajja basazeewo ettaka lino ditwala lyonna okulizingizaako. Awakana genda weetunuulireko bulungi nnyo nti public land ey'ekisaawe ky'Ennambole naye etwaliddwa era eggiddwa bulungi nnyo ng'abasajja beefuliridde ogimalawo. Tugenze mu maaso. Olunaku lwajjo mu State House e Nakasero wabadde ku makya ku ssaawa zabadde 4 okutuuka ku ssaawa 8 ez'akawungeezi wabaddeyo meeting yabadde mu State House e Nakasero nga bamafiya ba gavumenti ne Yosete Basale Mutono wa Kalekezi basinkanye okwongera kumanya ku ki gye bagenda okufunamu ssente okuzijja mu Bannayuganda. Meeting eno yatudde era yabaddemu abantu bano bengenda okubamenyera okubanga basala entotto okuba nti bagenda kubba Bannayuganda babamalemu nezebali bakukulidde ebbanga eddene nnyo. Museveni kennyini ali mu kutya. Kiki ekimutiisa? Museveni agamba bw'ati nti akimanyi bulungi nnyo yakola eggye erire bayita SFC naye waliwo eggye bayita UPDF. Eggye bayita UPDF nalijjako emmundu nga ndowooza nti kinantaasa naye ekituufu kiri nti nange ndi mu kutya nammwe muli mu kutya. Mukimanyi bulungi tetukyasobola kulabirira family ku magye gano tetulina nsimbi zakubakola ki zakubasasula. Yensonga lwaki batinkuula entalo buli nsi esoboka bateekeyo amagye gano gabeere bizi galeme kulowooza ku nsimbi naye ajjukira n'ebyokulya nabyo tebiriiyo. Kati Museveni akimanyi bulungi nnyo nti amagye gano bagalina mundu bategalina mundu sano gagenda kwekyanga gasobole omujjako. Bino byenjogera mujja birabako mu kaseera mpawe kaaga
singa munanga mugagulidde bulungi nnyo naye munagaana okugategeera obulungi mujja tegeera kubanga akimanyi nti UPDF esobola okukozinga insecurity mu ggwanga okuba nti bagenda kukola ebintu ebyewunyisa okugjako gavumenti ye yensonga lwaki yagambye bayayi banne nga bali mu meeting eno nti twongere okuteeka pressure ku ggwanga lya Congo n'okuteeka insecurity sobola okubanga tutwalayo amagye gano ne international community bw'oba eri awo eneetuddiramu netuwa ensimbi zosobola okuba tuddukanya gavumenti n'okusasula amagye naye ndowooza international community yakutegeera obufere bwo n'obuyayi bwo tekyasobola kuwa nsimbi kati eno message njagala egende ewabana ababbi General Kayindo Tafiire yagambye Yoseti bahabula utabasira mutano wakalekeze mu meeting eyo ne ba mafia banne bagambye bagenda yeri message ensobawa bagenda kutandika okweka ebintu biri wammanga byembaga bibanyise emiwendo muno mwe muli sukali omukyere sabuni amafuta aga bulijjo engano muno mwe muli n'amafuta aga monafuta bagachi mwe muli n'eddagala gwepo n'ebintu ebire bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo bagenda bikweka yengere yemu gye basobola okufuna mu ensimbi okuba nti bagenda okufuna ensimbi esobola okuddukanya gavumenti yaabwe gye bujja naye nga naye kikyasi kyangu olw'ensonga nti bagenda kuba bakotakota mu galumonde nti ensimbi teziriiwo ate n'abantu bennyini bajja kuba tebasobola bakontrolinga olw'ensonga nti abantu bajja kuba bakambwe era teweewuunya mu ggwanga lyonna nga mutandise okulaba balese red blocks ku makubo agasinga obungi agayingira n'okufuluma ekibuga Kampala wepo ne ku nguudo ez'amaanyi nkiddamu teweewuunya kubanga bakkiriziganyiza nti bali mu kutya baagala kussaawo red blocks mu nguudo zonna ennene eziyingira n'okufuluma Kampala ekigendererwa ki bagamba nti bali mu kwekengera nti wandibaawo enkwe ezifumbibwa nga tebamanyi so bagenda kussaawo emisanvu ku kkubo kuba emisanvu egye bayita red blocks ewakeberera okutandika okukebera emmotoka eziyingira n'ezifuluma ekibuga Kampala n'okweyongera mu bitundu ebirala ne mu kino kijja kubayambako abasirikale abana ba red blocks okubanga basobola okubanga banyaga abantu okubajjamu ensimbi nga bateekako emisango egitasobola kubateekebwako okubanga bajjako ensimbi nga beekengera nti wandibaawo abayeekera abatali baabwe abali mu bitundu ebyenjawulo kati kino baagala kikola okwekuuma nga obudde bukyali batandika okussaawo red blocks so kino kibasobozesa okuba bakimanyi bulungi nti obukodyo bwe bakozesa nga bayingira bwe bukodyo n'abalala basobola okuyingiramu so mwenna abavuga emmotoka n'abatambuza ebigere mwekimanye nti red blocks zanditandikibwa okuteekawo across the country olw'ensonga nti ono yeekengedde okuba nti bagenda kuba bamunyoyongera ebigere eno message njagala egende eri ba MP mwenna nga mukyali mukulyankuzibwa kati kino ekirango kyammwe nakyo kikino mwe mulowooza nti mwatuuka mu parliament mwamala bannansi bali mu kubonaabona tebalina nsimbi naye temubeera nnyo surprised oba temwewuunya nnyo nga nammwe mutandise okutuuka ku bittavu byammwe ng'ensimbi tezikyajja ku akawunti kubanga esente ezibasasula nammwe tezigenda kubaayo gye bijjawo katono nnyo nkiddamu bambi ba parliament mwenna abakiikirira eggwanga Uganda ebitundu by'enjawulo temwewuunya nga nammwe ensimbi ezammwe ku akawunti zammwe tezikyajjayo olw'ensonga ensimbi mu kitavu kya Uganda teziriijo ne budget gye mwayisa nayo mwagiyisa naye tewali nsimbi zigenda kuddukanya budget eyo era njagala babuuza ba MP kiki muyambako omusajja okubba eggwanga oddikaliza buli supplementary budget gyaleeta ne mugiyisa kati budget ya State House abadde esinga obunene yo seri yasabye mwongereko obuwumbi 29 naye ng'agenda bukozesa ki nze naawe kati ba MP nammwe temwewuunyanga ensimbi ate ba MP basinga okukaaba mujja bawo nti ate tukyafuna na nsimbi tubivuddemu tukyakiika okujja nga batuwadde essereza essana mugenda bawulira so ba MP temwewuunyanga nabo batandise okukuba enduulu ng'ensimbi ku akawunti tezikyatuukayo ne bwe twogerera nga mbaga nti abakungu abamu mu State House ne mu gavumenti batunda ebyabwe bali mu kubitunda naye tebyagula olw'ensonga nabo bali mu kutya bamanyi nti ekintu essaaza kigenda genda era bamulanga batunda ebyobugagga bye mu bitundu muno muri Kampala Mukono Ntebe mumanye nti abasajja bana bamu baagala binyika mu nsi badduke mumuganye okuba nti musituka Yoseri doza woli kuno bulungi nnyo mujjukira bulungi bwe nawa eggwanga lya Kenya security alert ey'abasajja basindise okutabangula ebyokulonda okugenda okuwera mu Gw'omunaana anno abasajja bana basinga obungi Abanyarwanda bakwatiddwa mu bitundu eby'Ekisi Bungoma era ne bakazibwa ne bakkiriza nti bayeekera aba M23 abasindikibwa Yoseti bahabula utabusira mutano wa kalekezo okukyankalanya okulonda n'okukyankalanya eggwanga lya Kenya
era bulungi nnyo bano bakwatiddwa mu namba ewera obungi nnyo n'abala bakyabanoonya mu bitundu ebirala byonna bye ne bagamba naye nga ennamba esinga obungi yakwatiddwa mu bitundu bayita Kisi ne Bungoma era mu kunyizibwa okw'amaanyi ne bakkiriza nti yoseti bahabula otabasira omutano wakati kyeziseera muzeyizedde yatusindise okuba nti tutawaanya ebyokulonda bwepo n'okukyankalanya eggwanga Uganda naye bababuuza mu kikolwa ku lwani ne bategeeza bulungi ebyokwerinda ekyo ntono kikikola nga tusindikiddwa mu 7 olw'okuba nti akimanyi bulungi nnyo mukwano gwe eyeyita Luto ayinza obutasobola kulya kalulu kano so nga ate ffe tusobola okukyankalanya buli kimu ne kikyuka so bannakenya mwena gye muli mukitegere bulungi nnyo era ne security ya Kenya mukitegere bulungi nnyo nti buli muntu yenna gwe mulaba yeefaananyiriza Omunyarwanda bayeekera ba M23 amu ku ba agent abasindikibwa Kenya okutandika okuteekawo obuvuyo mu Kenya ng'okulonda kuwedde oba nga tekunnabeerawo oba singa bana balangiridde omuntu yenna awangudde nga si Luto okukyankana kugenda kubeerawo ebyange nti bwe mbyogera oluvannyuma ne bituukawo kati eyo yebadde information ya leero naye nina ekibuuzo kyange kino wammanga era njera mukiwuliza bulungi nnyo gwe omusajja Omuganda atuludde n'omukyalo Muganda ng'oli mu diaspora ng'oyagala enkyukakyuka n'oba tuzza ku situdi kuwagira oba kwekalakaasa njagala mubeere careful nnyo mu bitundu gye mbeera oba oli mu America oba oli Bungereza oba oli mu European Union Museveni yasindika bambega bangi nnyo baga bakatwa wenjogerera essaawa zino bannayuganda bangi nnyo batandise okufuna ekirwadde kya kansa mu ggwanga erya America naye nga results butwa bannayuganda bangi mu ggwanga lya Bungereza batandise okufuna ekirwadde kya kansa ngera kyefaananiza n'obuntu obwo Uganda bangi bafunye ne mu European countries so ngenda bakubiriza bannayuganda mwenna mwegendereze nnyo gye mulya gye mutambulira bandi bamuyita ku adresi zammwe n'ebyo munywa kubanga omuntu gwe muzannyisa yajja bamuyita kanywa musaayi okutta si kizibu kye nga bwe nakibagamba gyakoma okutta gyakoma okufuna ekyoyo oyo kati mwegendereze nnyo abanyampi abali mu diaspora basinga obungi naddala mu America Bungereza ne Europe mwegendereze nnyo obutwa bungi nnyo baganda baffe bangi nnyo essaawa zino ofunye information ku bantu abakulu abasinga obungi batandise okufuna complications ezefaananiza ku kansa gwe badde tebalina naye nga atagidde ku speed ya waggulu nnyo the extent bali ku stage 3 cancer ekintu ekizibu ennyo okuba nti omuntu afuna stage 3 cancer mu mwezi gwa myezi ebiri naba nga asobola okuba nga ayiise bw'atyo so mwena mwegendereze nnyo abali eyo ensonga endala wandibanga toyagala musajja ono ayogera naye omusajja ono ayogera si mulalu ategeera bulungi nnyo ne byayogera bimanyi njagala osooka ove mu byobufuzi byoga byenjogera osooka owuliza information gyenkuwa oggyemu ekigambo kimu oba bibiri bitegeere ebigambo byenjogera tebiva mu bbanga era ndibyogera gwe weebuuze essaawa zino Saalongo Gamulengejja wasaanya Kaloli Charles Peter Mayiga ne bamafiya banna abali Emmengo mu Uganda yonna essaawa zino twogerera mu Buganda wokka wali ekirwadde kya ssenyiga 19 bagema wokka mu Uganda wonna njagala osooka okugula amatugu nga tondaga alumbye mukyamu nkubuuza oli musajja muganda otuludde emyaka mu Uganda yonna nzize mbagamba ekintu kino programu y'ombulange mbe muli Emmengo ne bagamba nti abasajja balina olukwesiso olukendeeza bannayuganda naddala abaganda gwebuuze mu Uganda yonna omusajja bamuwa mission nengi babuulira wano ng'emisense eraba nembaga bamuwadde mission ey'okutandika okuwa abantu engemeso eyalumima mu mawuggwe naye n'avaayo ne yeekaza yasoose kuleka bali bakyalibe bajje boogere kubanga abamafiya bali Emmengo ye najja oluvannyuma ndooza era ekyennyambye bulungi bannayuganda mwe babaganda mwe bali butajjumbira eyazze munna tekinkwatako nze sibogenda okufaasa nze manfudde njera ku busoko buze ng'omuntu mukulu mu Uganda lwaki buli kazambi nali Buganda nga nabamukubiriza beyita baganda nga tebasajja Banyarwanda so Saalongo Gamulengejja wasaanya Charles Peter Mayiga Mr. Alage
tuzaako engalabi wansi okoze bikolobero bingi mu Buganda naye Omuganda tali kusonyiwa Wasanya Kaloli Saalongo Gamulenge Jamaiga tuzaako wansi engalabi yo gwe waliola zeke ekifaananyi kyonna ng'oleese abooluganda bakola emikwana babonga abagemye oba bana abalongo bo waleese babageme bewazalidde mu ofisi ya Buganda bana abalongo bo bewaleese babageme waleeseko muzzukulu w'omwana wa mukazi babageme lwaki mwagala okutta abaana ba bannammwe Saalongo Gamulenge Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Muloddokayi Mr. Alaji wumuzaako engalabi yo ensikunga lyonna tiri kintu kiriyo neggwe mujje mufune engemeso mujje bagema ki mu Buganda wokka mbuuza bagema ki ettaka balibba mu Buganda wokka ettaka batwala laki mu Buganda Saalongo Gamulenge Wasanya Kaloli Charles Peter nkubuuza ettaka lya Buganda limubba mulitwalawa oyina abazzukulu waki tobaleeta nawo nebafuuka ekyokulabirako nkubuuza omulundi ogusembayo Saalongo Gamulenge Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga toyina bazzukulu toyina baana nga tobaleetanga obagema lwaki okwata abaana ba Buganda n'obateekawo batandika obagema gwe ngaani so Saalongo Gamulenge Wasanya Kaloli tuzaako engalabi yo wansi n'obusuuto bubba ettaka lya Buganda oddimalawo tuzaako engalabi yo wansi eggwanga lyonna Uganda liri mu kukola mirimu gwe mujje bagema ki bagema ki sijja kumalira biseera okujja kuchenjala baga ekisembayo buli muntu woli bwoba olinamu akasente akasobola okugula ebintu ng'obudde bukyali gula ebintu biteeke waka school fees bwe ziba ziganye tokaka kutunda bintu byokusindika mwana kubanga era ojja kumaliriza nga talina mulimu nkiddamu okulya n'okunywa n'okubeera okisinga okwekaka okutunda ebintu byowerera omwana kubanga talina gyagenda kulaga ekyosibe kinaba kiyise abaana bajja kudde basome saving akasente ku lw'obulamu bw'olise family teweekaka kutunda ky'olina kubanga ensi weeraga temumanyiiwo kwata akasente k'olina mugulemu byokulya mu biteeke waka abaana balye kubanga nabalina digula essaawa zina basinga obungi tebalina mirimu nkiddamu saving akasente k'ogula ebyokulya mu biteeke waka mu bisitooking obudde bukyali school fees tokakabo totunda kintu kyo totunda ttaka lyo totunda nnyumba yo totunda mmotoka yo kuwerera mwana kubanga tajja kufuna mulimu sente zi saving musobole okufunamu ekyokulya gye tulaga ensi nkambwe enteekateeka muziwulira ekizibu ekimu tubaga ebintu bino ne mwefuula ng'abatabiwulidde n'imala ne bituukawo ne musirika naye ng'ate abakola ebikolobero we bali awo
so mukaba 10 takumira mpera musule bulungi mweraba